Mu nsisinkano eno, Minisita omubeezi ow'ebyettaka Dr. Sam Mayanja gy'abaddemu n'abakulembeze ba Bannayuganda abali ku mawanga. Minisita ategeezezza nti Bannayuganda abakolera ebweru w'eggwanga abali eyo mu bukadde 5 n'omusobyo bayingiza ensimbi wano mu ggwanga ezisoba mu kawumbi ka $1 kalamba, era ng'onaagamba nti ziyimirizaawo nnyo ebyenfuna by'eggwanga era nga bano basaanye okuyambibwako nga batereeza ebyo ebyobugagga byabwe okuyita mu tekinologiya basobole okusiga ensimbi eziwerako wano mu ggwanga okusinga okuziteeka mu mawanga g'ebweru. Butamanya nti sisitimu eziriwo ziyinza okulabirira ebintu byabwe. Bwe bagula ettaka, ddala ettaka lyabwe balifuna omuntu tajje nabba ekyapa kyabwe agenda okujja kunonga ettaka liriko ate ebyapa ebirala 2. Bakola nnyo nga bwe mukimanyi nga bukiwulira. Abamu bakola emirimu 2-3 olunaku tebebaka. Obusente bwabwe bwe babukola baagala okubireeta babuse mu ggwanga lyabwe babeeko kye beekolera. Ebimu ku bisingira ddala bibasaamu sente ezo ly'ettaka nga sisima tenabaawo. Oluusi nga mu treasury Ministry of Lands ewereza mu sente zino eza registration, eza search, eza mortgage, busente butono naye nga naye tebugendayo. Oluusi ne budgetary year bayinza okuwayo miliyoni nga 10-15 oba ennyo bakoze nnyo miliyoni 10. Naye ate n'asasudde ng'emulaga bulungi. Kakati olw'okubanga ekyo kyekikoleddwa sente zisobodde kati okuba nga zijja mu treasury. Omwaka oguwedde gwokka biliyoni 8.6 zajja mu treasury. Minisita agamba nti enkola eno inaatera okuggyibwako engalo ng'eyitibwa Uganda National Land Information System ejja kuyambako okwewala abantu okutunda ettaka emirundi egisukka mu gumu. Tutegeddeyo ne poto eno gye batandise ojja kuwulira omuntu bw'aba azannyira ku kyapa ky'akantu kajja butereevu ku ssimu yo nga kakola alert nga kabula nti waliwo ekigenda mu maaso oba gwe bayagala okumanya nti ekyapa kyange kiri safe onyiga bunyizi poto eno gy'okozesa ebintu nebira kugamba obunywe bazze okulaba system eri place era tubadde assurance nti egenda mu maaso. Ono era ayongeddeko nti Minisitule y'ebyettaka yakukwatagana n'ebitongole ebirala okuli ekifulumya endagamuntu okuyambako okukakasa obwannannyini ku bintu bino. Eri connected kati ne mu NIRA omuntu bw'aleeta ekyapa alina okuleeta his identities nezibanga ne mu NIRA baziraba ate URA nayo kati ezzeemu eri connected. Bw'osasula bw'obanga bakuwadde sente ez'okusasula kiba nakyo kiraga eri mu URA. Nairuba Wamala akulira ekibiina ekigatta Bannayuganda abakolera mu bukiikakkono bwa America ne Canada ki Uganda North American Association ategeezezza nti kino kigenda kubayambako obutamenyekera bwereere kubanga ekyeyo kibamenya nnyo. Nga yatuyambye okuba nti ekintu kino kisobosa okutuukibwako. Era twebaza ne Minister of State Honorable Mayanja okuba nti natutuusizza ku kintu kino. Okusoomooza okusinga kwakuba nti nno tubadde n'abantu abatubbako amataka abatubbako properties naye nga tetulina we tutandikira bwe kiba nti natubaagala okuba nti beenunula. Yeddeo Kalikona munnamateeka w'abankuba kyeyo bano asabye Minisita wateekebwewo woofiisi eyeetongodde ekola ku nsonga z'ettaka eri abantu abali ku mawanga. No one is supposed to be above the law. So we hope that through you will be able to deal with the political machinery, the security forces. We believe that this will greatly mitigate the land grabbing. Lubega Sadati, Delta TV Amasukulu.